Fasi obonja bebaza okubanga mwasobodde okujja ne muwuliriza omulanga gwange ne mujja tusobole okubanyonyola bye nayogera kuba mbatangazeemu bye nayogera ku lunaku lwa show yange yali erugogo. Ngenda sooka bebaza okubanga mwapushingira ku show eyo kuba singa simwe bannamawulire sandifunye namba ze nafuna lugogo. So ndi afe era mbebaza era mbawe ekitiibwa bannamawulire, bawe ekitiibwa ate mbaagala nnyo mwenna nga simenye ono oba oli oba ono. Nayogera ekigambo nayogera ku bayimbi abasatu betuyita ba big three nga bwe babayita oba bwe mwakiteekawo ate nga kiteebwawo mmwe mwennyini bannamawulire. Mu music we Uganda akolebwa abantu basatu omuli omwami Kamiliyoni, omwami Bobi Wine, omwami Bebe Kulu nga bwe kize kibeerawo. So saayogera ebintu bye nayogera nti nno nti mbagobye mbu bagende tebayimba. Nayogera nga ngezaako kulaga nti balegendary baddeko emabbali n'abalala bafune omukisa omukisa oguyisaawo music oba okwongera music industry yaffe ojjongera waggulu. So saagamba mbu Kamiliyoni toli wakabi, Bobi Wine toli wakabi, Bebe Kulu toli wakabi. Bakabi ate bakabi nnyo, bakabi nnyo n'okusinga abamu bwe balowooza. Naye ewakula ennume tebeemu, wabeerawo eziwera ebbiri oba essatu oba ettaano oba ekkumi. So bwe kuba nga baakola kye bakoze mu mulembe gwabwe ne batuleeta ne bayamba ku be bayambyeko. This time around waliwo abayimbi abayimiridde nga muyimbi w'amaanyi naye nga Eva Munafuya nyinza obutabanze naye gyali nga wakabi alina content wakabi alina music omulungi naye nga buli kyagezaako okukola bamugamba olina kukoma wano tosukka wano. Music industry Uganda tulinga abali mu classroom nga bagamba ne bw'osoma otya mu kirasi mulimu namba emu bbiri ssatu gwe ne bw'osula mu bitabo n'ebigere n'oteeka mu mazzi mubimanya abaasomanga n'ebigere n'oteeka mu mazzi okulembera ekiraasi bajja kugamba olina kuba namba 4 mu kiraasi waliwo banamba 2 waliwo namba 2 emu ne 3. Gwe tolina kukulembera olina kubeera awo ne bw'okola otya kati kyekiri mu music industry yaffe. Nyinza okuba siri w'amaanyi nnyo kwogera bintu bino naye ate ab'amaanyi abamu batyo byogera bemulaba oyo asinga gravity bomanyi abantu abambyako tomanyi bantu bambyako bangi ewaffe ezalina n'emmotoka tegira maama wange baganda bange abaana b'abaganda bange n'olina akulwanyisa abantu bakuba ekifaananyi kyembala nikikoyinga vayiro wali omusajja ayangula sheishaka naga sijja kugula oli munafu nnyo okitegeera naye nze naddamu ddi amaanyi agayimba ebintu ebinyumira abantu biyinza okuba gwe tebikunyumira gakwe tebinyuma tobyagala ne waliwo ababinyumirwa. Mulina platforms ez'amaanyi ezinsinga muzirina musinga following ne bwenkola ki tebajja kumpuliriza ne bwe mba mutuufu ekintu kyenjogera si kibi sina kyenjogedde kibi zokubagamba mbu tuwa abalala omukisa basinziza musango zeyogera ku makya nenneewaana naye nga ndi wakabi nnyo si musanga ni anampana nga seewaanye okitegeera. Sirina buzibu nammwe, sirina buzibu na munnamawulire ate mungu ndaba zisina mutima mubi ezubaki ekinuma nkyogera naye nga tuliwekiti okitegeera nekiva ku mutima. Abayimbi bonna bazze banvuma baffeefe Busii baani naye amazima ga Katonda mungu ndaba n'okunjako buli kyennina ne kalyange okusaanawo. Sirina mutima mubi eri Ffeefe, sirina mutima mubi eri Victor Kamenyo, sirina mutima mubi eri Bebe Kulu eri Bobi Wine. Bino mbyogera just wano bwe bati naye mutima gwange njagaliza abantu bonna abamanyi bamanyi abambeera okumbi bamanyi. Mungu tasobola kukugabirira myaka 10 n'obeerawo n'obeezaawo maama baganda bo baani ne bakyali bange
ng'olina omutima ogulina ekko sigulina naye munnwana okulaba nga nzira emabega abamu ku mmwe musanze wendi timumanyi kyempiseemu kubeerawo okitegeera ne munkootinga bubi yagambye kino nze njakera ku makya obajja omwana nga wakabi ndi mulungi amazima ga Katonda nja kuvaayo keizi nani nakusango busheemu nekugamba siina luyimba saakikugamba nekugamba yesiga yimba nfuna keizi negamba gayimba naye nga oba kyenteekamu nga tukimanyi omanyi abantu abandyanko tomanyi bantu bandyanko bangi ewaffe nze ayina n'emmotoka tekira maama wange baganda bange abaana babaganda bange noli nakulwanisa abantu bakuba ekifaananyi kyembala nekikoyinga vairo wali omusajja ayambula sheishaka naga sijja kugula oli munafu nnyo okitegeera naye nze naddamu ddi amaanyi agayimba ebintu ebinyumira abantu biyinza okuba gwe tebikunyumira gagwe tebinyuma tubyagala ne waliwo ababinyumirwa mulina platforms ez'amaanyi ezinsinga muzirina musinga following teganze ne bwenkola ki ne bajja kumpuliriza ne bwemba mutuufu kwekintu kyenjogera si kibi sina kyenjogedde kibi nze okubagamba tuwa abalala omukisa basinziza musango zirogera ku makya neneewaana naye andi wakabi nnyo si musanga naye anaapana nga seewaanye okitegeera sirina buzibu nammwe sirina buzibu namunnamawulire ate mungu ndaba nze sirina mutima mubi ensonga ki ekinnuma nkyogera naye nga kiri newekiti okitegeera nekinva ku mutima abayimbi bonna bazze banvuma baffeefe Busii baani naye amazima ga Katonda mungu ndaba n'okunjako buli kyennina ne kalyange okusaanawo sirina mutima mubi eri Ffeefe sirina mutima mubi eri Victor Kamenyo sirina mutima mubi eri Bebe Cool eri Bobi Wine bino mbyogera just wano bwe bati naye mutima gwange njagaliza abantu bonna abamanyi bammanyi abambeera okumpi bammanyi mungu tasobola kukugabirira myaka 10 n'obeerawo n'obeezaawo maama wo baganda bo baani ne bakyali bange ng'olina omutima ogulina ekko sigulina naye munnwana okulaba nga nzira emabega abamu ku mmwe musanze wendi temumanyi kyempiseemu kubeerawo okitegeera ne munkootinga bubi yagambye kino nze njakera ku makya obajja omwana nga wakabi ndi mulungi amazima ga Katonda nja kuvaayo keizi nani nakusanko busheemu nekugamba siina luyimba saakikugamba naye nga era ngenda kukola nnyo nfuna oluyimba nandibadde neegulumiza naye nga nze nduyina bwengenda omwana nga siri wakabi nengendo ninyimba ne batanyaniriza mu kuyimba ngenda kuwa omuntu nyakwata sente zinandyetaddemu ziteke mu muntu omulala amazima ga Katonda. Okay, nja kusaba Gravity osooka okwatirire mu kookogero kakane tujja kufuna nimero